Fred Lumbuye sawa yonna akomezebwa wanino mu ggwanga erya Uganda. Amanya endoboozi bamutemesa SMX representing straight out SMX media neewaayo okubeera nga mbawa updates ku buli kigenda mu maaso wanino mu ggwanga erya Uganda. Era nga gwe kyonna okola kibeera simple kubeera nga osubscribing hano ku SMX media tubeera ne bustory bwaffe bumpimpi ng'ekisingira ddala okubeera ekikulu nti stories zaffe tuzikonvertinga data waleme kubeera nga agenda mungi nnyo. So kankusaba subscribing hano ku SMX media tujja kubeera nga missing updates. Nabasuubiza okubawa updates za Fred Lumbuye na wawe bituuse kubanga onako olw'eggulu twakoledde story nga bikyali mu byambu kirabika Bamukutte mbu kirabika Bamukutte naye nga tewaliwo source yonna tuyinza kubeera nga tukonfamingira mbu Fred Lumbuye ddala kituufu Bamukutte. However webukedde olunaku olwaleero ng'okusinziira ku sources zonna okuva mu ggwanga erya Turkey ziraga Fred Lumbuye ye kituufu Bamukutte neera nga bali mu nteekateeka ez'okubeera nga bamukomya wano mu ggwanga erya Uganda asobole okubeera nga avunaanibwa. Misango ki kwasiza Fred Lumbuye oba lwaki Bamukutte? Fred Lumbuye bamukwata olw'okusaasanya obubaka obutali butuufu oba obubaka obw'obulimba oba okuma mu bantu omuliro. Ebyo byonna bigendera wali ku false information. So Fred Lumbuye kituufu kyo Bamukutte. However penge yesterday's story nakulaze mu ne penge yeewaddeyo mu mikono gya police naye kyandibanga kyo si kituufu. Byanwanga ebifaananyi babikuba ku mulundi mulala. Kati ate mbu waliwo information evudde wa penge ng'agamba mbu Fred Lumbuye yandibanga ali kabadi okubeera nga yeebuzaawo ye kennyini. Manye mutogamba mbu Bamukutte so that balekerawo okubeera nga bamunoonya kubanga bulijja ali ku wanted. However zino zonna embassy tezinawo okubeera nga zivaayo confirminga mu yes ono omuntu tumulina mu custody yaffe. Yensonga lwaki wano ku SMX media nkugamba okusubscribinga kubanga information ebeera ekyuka buli ssaawa so that wenfunira information eri conclusive jjabbeera ogwobeera osobola okubeera nga ogenda funa eyo information. Naye nga government ya Uganda eri mu kubeera nga ekola enteekateeka ez'okutransportinga Fred Lumbuye akomezebwewo wano mu ggwanga erya Uganda. Nati omanyi Oluganda si lwangu. Akomezebwewo wano mu ggwanga erya Uganda asobole okubeera nga avunaanibwa. However mati emisango yagize eri mu ggwanga erya Turkey naye baagala bamuvunaanibwa wano mu ggwanga erya Uganda. Ye Mr. Update Segirinya Muhammad yavuddeyo ne yeeraliikirira n'agamba bannange at least tusabe nnyo Fred Lumbuye aleme komezebwa wano mu ggwanga erya Uganda kubanga ekigenda omutuukako bun'omutaakiraba bulabi. Ebyo si bigambo byange, bigambo bya Honorable Segirinya Muhammad. Yagambye wanaakomezebwawo wano emisango gyagenda omuvunaanira nga gibayinza omukwatamu. Segirinya Muhammad yetamanya. However president w'ekibiina kya National Unity Platform Bobi Kyagulanyi yavuddeyo naye taking a concern okubeera nti Fred Lumbuye Bamukutte naye n'agamba bali mu kukola ne coordinator wa National Unity Platform mu ggwanga erya Turkey balabe engeri ya Fred Lumbuye gye bagenda okubeera nga bagiandolingamu na ngeri ki gye bayinza okubeera nga bamutaasa. Ebya Fred Lumbuye biwanvu tulina bigenda mpola. Kyonna okola kiri simple okubeera nga subscribing hano ku SMX media nze jjabbeera nga nkuwa updates zonna ezeetaagisa ku Fred Lumbuye. Amanya endowooza bamutemesa SMX representing straight out SMX media. I sign out.